Linda ko ogambye president w'eggwanga Bobi Wine. Yali yasimbye okubeera mukulembeze. His excellence president wa ghetto yeah. President wa NUP. Ya NUP. Munango ebintu byafo bimanyi. Okitereza. Abana abato bayinza kitwala we batyo. Ate nabo batu. Walawulira omwana omuto yagamba mbani president w'eggwanga bamuyita Kyagula Nyimbo. His excellence ani Yoweri Kaguta Museveni president w'eggwanga mu social studies temutekamu his excellence Bobi Wine okay okay tugende matsa Kali said and done of course tubadde we are laying omugavendugwa you know finally twabagamba wana abatamanyi omugavendugwa actually abali ku mulembe guno kizo batwalide obuzibu okutegeera omwami ono ne impact ye bade music industry omugavendugwa ono most of the drama actors you see have been nurtured through him be bantu abasooka ku appreciating art and nurtured artists actually ne Bobi Wine yayitirayo mu ngaloze yeah bamuyisako n'olwekyo kyovola balero yes tukidde tatumye mwana talutumidde mwana yes yayina ndugu academy eyo yakwata kwabo bonna bakayimbira drama actors bemulaba leero so many actually 90% of the drama actors in Uganda bonna omusajja ono yabanachalinga so mukama yamujjuludde era leero bamumuza mu nyumba ye y'oluvanyuma era tusabira mukama agumya abafamily ne mikwano gye abali close thank you Tash era wano Bobi Wine Tash wasinzidde na abadde kayina byayogedde ayina ekintu ekimulumya omutwe nti bwe yali anywa enjaga ng'akyayimba anywa nnyo enjaga ayina emikwano mingi nnyo naye ennaku zino emikwano egyo lwaki gimutya naddala abayimbi gimutya gitya as in they are not so close to him bambi more respect sometimes you can distance yourself because you respect someone you feel like oba wenna agendayo kijawuli oba we are overdoing it he loves it when you're besides him era temumutya actually yeah like suit zemebatisa kuba we yalinga anywa enjaga mwamusembezanga so wanera wasinzidde n'avumirira something I've really appreciated waliwo abantu abanuupu oba abamu mu you disguise to be noob because abaana abanuupu bavumaganye I have a feeling abaana abanuupu bano babavumaganyiza nnyo but something tells me they are humble they is discipline no naye nga waliwo ebintu byatakola because you cannot put on a noob cape and insult Nabagereka and insult Katikkiro. I know. It is hard. Actually, it's so embarrassing. It's disrespectful okusinzira ku mbeera z'omukulembeze w'ekibiina ekyo. Thank you. Kuba Muganda. Atayagala Obuganda. Era Buganda gwe yaniriza ng'omwana. Exactly. Mubanda wakabaka wakali. So how do you even start? So you actually don't tell us you love Bobi Wine if you don't love the kingdom of Buganda. Kubanga abakulembera. Kyekyo kye bayita olugero okwambaza okuliisa engogo oba kwambaza eddiba ly'embuzi amatu g'embuzi okuliisa so that is what I think. But Bobi Wine agambye kyonna kyekiri oba muli banuupu oba muli baaki stop insulting elders. I know. Stop it. Actually, not elders, people that are blessed by God. Exactly. Buli muntu nga you can do your struggle. Actually, you divert the intentions of your struggle. Mtandiko vuma abantu. People begin detesting you. Baba balaba muna mpisa mbia mpagamba ili babana abaffe bano kubanga balumba bwakabaka bwa Buganda, you know. Ate nga abantu bali babagadde. People were thinking about you as the option. So you need to revise that. If it's you doing it, stop it as per the principle. This was so beautiful. If it's not you, whoever is doing it, now we stop it because they're going to find eventually. And we are going to. Abana banu kasta principle yogera. Kati bo bajja kusizinga fire kati kusigala ng'okikola. Tutandika omukola ko research yakikoze. Kali katusooke tuwulira ebibadde mu kuziika omugenzi ndugwa omugavendugwa then tukomewo. Okay.